Get informed and updated on issues around you and the globe as well. KKTV. For yo, there's a big Star Boss made up of KKTV, so better go subscribing a big Star Boss kwemera just subscribe. KKTV, you know what it is. Fire Hanisha. Yes. Nkulamusiza ko gwe mna Uganda asinzira yo najjo osinzira okubanga ate otulaba asinzira wano Uganda na wasinzira ebweru gwanga webale kubanga ate olaba KKTV. Eno KKTV Uganda tusinzira wano ku YouTube ne tukutusako ensonga ezenjawulo. Tukutusako amawulire gakwata ku baselebo, amawulire agakagwawo noberanga oli informed better up to date ngoli wano KKTV. Aside of course nzaba oni kutusako ensonga ezenjawulo ate nobanga ozimanya mu bunyomero obwenjawulo tutaganjula amawulire gonna ne tubanga tukuletera wano videos ezenjawulo isatulatinga social media sites zonna atuba tuzikuletera wano ate nobanga ozimanya. Kale gwenno mupya nyongero kwaniriza wano KKTV naye nkutegeeza nti bwobato naba subscribinga tojja kunyumirwa tojja kubanga ofuna amawulire gaffege tuba tukuletera amawulire agenjawulo video isatulatinga social media sites zonna ojja kuba ozifuna wano ku KKTV. Just do subscribe subscribinga ate obenga tosubwa amawulire gaffe ajukira ntino obo mmalo ku subscribinga waliwo ekide ku side yawo osobola okunyiga ekide ekyo ate nobanga ofuna notification zaffe zonna tuba tukuweereza notification ezo nga mawulire gonna ge tuba tufunye oba mulira gakagwawo nobanga ogafuna. Kale n'olunaku lwaleero lukeddenga lulungi naye nga waliwo ensonga ate ezakeseza olunaku lwaleero nga zo kwegamba zirabika zongedde okutabuka ensonga ezo ate zongedde okutabuka. Ensonga ki z'ez'omukulu oli Eddie Kenzo ate munnaye ne Big Eye jukira ntino Eddie Kenzo amabegako kaawa ate yagenda wali mu Ivory Coast nga ate agenze okunoonya kasente jukira ntino kati abayimbi abo munange ate balabanga loko wano tewabamala balina okunoonyako ne international ate basobola okubanga abapikinga mu ngeri emu oba ey'enjawulo. So omukulu Eddie Kenzo yagenda mu Ivory Coast awo n'amalayo ebbanga eryo ery'emyezi 4 olw'ensonga ziri eza COVID-19 ezajja ne zimumazisayo emyezi egiwera 4 ng'ate ali mu Ivory Coast kwegamba ebintu ne byongera okutabuka kwegamba kusaidiye tiyali talina kyanoonya kugamba nti nno nti obanze sirina sente sente yali azirina naye nga waliwo ekimisinga ajukira nti nno gwe muna Uganda ne obanga ovudde mu nsi yo n'ogendako mu nsi endala oba omisinga eggwanga lyo akiringa n'omuntu wa bulijjo n'ava ewaka ova ewaka n'ogenda saidi gy'ogenze yonna yonna naye n'owulira ng'ewaka omisingawo. Amuzungu agamba nti home is the best. So omukulu Eddie Kenzo yawulira nga amisinga nnyo ewaka kwegamba lava eyo ng'ate atagiina wali mu ggwanga lya Ivory Coast olw'ensonga nti eggwanga lyalimu ate lyali lirye. So n'olw'ensonga eyo Eddie Kenzo yagenda okukomawo ng'ate ebintu birala nnyo yakomawo mu mbeera mbi abali basuubira okukomawo mu mbeera ennungi ate muganda wange ebintu si bwe bityo bwe byajja ate ebintu byayongera okutabuka. Naye nga Eddie Kenzo bwe yali akyali mu Ivory Coast waliwo ensonga ezaali zigenda maaso wano mu Uganda ajukira twalaba mukyaliwe oba munnewe Big Eye oba eyita Big Eye Star Boss mumanyi nga Star Boss yayeyongerako erinnya eryo. Big Eye ono Kenzo nga akyali mu Ivory Coast ayina ensonga ze yali akaabira wano ajukira nti no mwalaba Big Eye ono ng'agenda atambuza enjiri eyo ng'ayagala te NRM oba Museveni ate amusasule sente zagamba nti abanja emiliyoni 2.7 ate tumanyi bulungi oba kituufuza abanja naye tugendera kuyo olw'ensonga nti kyetwalabanga akola we yakyala ku TV stations ezenjawulo we yafuna interviews ezenjawulo okuva mu bantu ab'enjawulo aba TV presenters ne ba radio presenters nga bagezaako okumubuuza mukulu kiki ng'ate abategeeza munnange ze manja sente zange NRM ng'agamba Big Eye nti ebbanga lyakoledde ddene nnyo naye tebamusasula. Ajukira nti no Big Eye twamulabako ng'agamba nti sente ezo kituufu azibanja okusinziira ku mbeera eyaliwo ng'agamba nti bakuba campaign mu mwaka gwa 2011 nga bakubira NRM campaigns ezo nga emotoka ye efa ne bakozesa eno ate oluseza bayine zifa ne bakozesa eno kwegamba n'abalabalamu ebintu bingi nnyo ng'alaba sente ezakozeseza kwegamba n'ekiseera kyonna kyalina kyatutte n'omubiri gwe bagamba nti abayiwawo nga wawulira nti Eddie Kenzo agenda yiwirawo NRM mu mubiri kati ne Big Eye era agamba yawirawo NRM mu mubiri naye ate teyalabamu kalungi kavaamu. Kale n'olw'ensonga eyo Big Eye n'agenda maaso ng'ate abanja sente ezo zagamba nti abanja NRM oba ekibiina kya NRM oba President Yoweri Kaguta Museveni miliyoni 2.7. Kale ensonga eyo ate nabakuguka olw'ensonga tulina kye twalabyeko nga kigenda maaso okujjako twagenze okulaba nga Big Eye ono ate ali wali ne full figure ng'ate munnange full figure amugamba abakuteeka ku list musajja kakanya embeera oba kakanya ensonga ezo ozikwata empola kuba ku list kwoli mu abo abayinza okusasulwa full figure yagenda maaso n'abanga amugamba ajukira nti no gye buvuddeko Big Eye yazze alajanira nnyo era yali ng'asinzira wali ku page ye eya Facebook ng'alajana agamba bannange nze njagala sente zange njagala sente Big Eye agamba nti yagumikiriza nnyo ebbanga ddene nga tasasulwa
omanyi president Yoweri Kaguta Museveni era si omuntu w'okwanguyiza ebintu oba w'okubeera nga obeerako buli ssaawa. So Big Eye yagamba nti kamwemu time osanga ali mujjukira naye agenda okulaba ng'ebbanga ligenze ali nasalawo abanje. Tujjukirako bulungi nnyo nti nno n'omukyalo oli Bad Black ate yavaayo naye neyekalakaasa nga alina ssente z'abanja olw'ensonga nti balina obulango bwe bamukozesa balina obulango bwe bamukozesa n'abanga ate agamba tebamusasula. Ne tulaba amawulire nga gazze era Bad Black ne bamusasula bulungi nnyo. So bali bakisasula Bad Black bwe twalengerera Big Eye naye ng'agamba bannange Bad Black taba kwekubira mulanga ate osanga tebani musasudde. So kale nange kanveeyo ate mbenga nekubira omulanga tulabe oba banansasula. Kale ensonga nayo negenda bwetyo anaye ngenda ku point endeso lunako lwaleero nkugambye nti gwe eyakatoga tako KKTV Uganda tusinzira wano ku YouTube beranga ate osubscribinga obenga ofuna amawulire gaffe oba ofuna information yonna obere up to date nga oli wano KKTV ofuna amawulire gonna agakagwawo agakwata ku basirebubo amawulire gonna videos saturating social media sites zonna atubera nazo wano KKTV. Just do subscribinga ate tubenga atugenda maaso bwomala osubscribinga waliwo ekide ekiri ku bali awo kikonemu ogambe all ofuna notification zonna nga ozinyiga for all. Kakati no eyo tuvuddeyo njagala okutegeeza nti no waliwo ate ekigenda maaso essaawa zino olunaku lwagenza okukeera olunaku olwaleero oba obukeseza olunaku olwaleero ng'ate abakulu bano abeeyongeddeyo okutabuka Big Eye ne Kenzo atumumanyi bulungi nti abadde akuba ekintu kye bulungi nga teri amuvuma wali ku page ya Facebook obanga n'abantu ba bulijjo basinkana nga teri amuvuma teri amulama mu bulabe bwonna teri amulama mu buzibu bwonna. Naye Kenzo alina ebintu byagenze akola maaso awo ne bibanga ate bijja abantu be ku mulamwa oba abafani be ku mulamwa. Kenzo yagenda maaso ne babanga abamukubira esimu oba phone call ateka audio yako ne babanga bakalikingisa omusajja oyo yamukubira esimu ateka audio yako balina engeri gye bakasasanya amuje tutategeera ne kabanga kasasaana. Eddie Kenzo ebigambo byayogera mu ka audio clip ako oba ka phone call ako ate tebyali birungi eri abantu be oba eri bafani be tebyali birungi ebigambo ebyo era mwagenda maaso n'okubiwulira mwenna ebigambo byava mu Kenzo fena twabyewuunya buli omu n'agamba ono Kenzo waffe gwe tulina ngo buli omu takikkiriza kwegamba ebigambo byali bimuvaamu okusinziira engeri gye yali attackingamu Bobi Wine n'amuyita n'omusiru n'agamba ebigambo bingi nnyo n'agamba yakoowa erinnya oba temuwagira mulekeyo yayogera ebintu bingi nnyo sisobola kubimalayo naye nga kyonna kyekiri anze nkutegeeza nti nno andiwo okuwa up to date oba kubeeza ku up to date anoba nga ate omanya amawulire gonna agakwata ku basirebubo. Kale nno ensonga eno egenze maaso nga yeeyongerayo kakati nno olutalo olubaluseewo olupya luuluno kakati Big Eye ne Eddie Kenzo balina engeri gye bakyuseemu. Eddie Kenzo tujjukira bulungi nnyo ng'agamba tali mu byabifuzi naye nkulaga nti post Eddie Kenzo zasembyeyo kola zonna ziri ku politics yagamba nti tali ku byabufuzi. Kale nno ayinza okuba yabulwamu mu ngeri emu bwetyo naye nga tetujja gitwala nga nsonga naye nga Eddie Kenzo essaawa zino ate alina ekintu kyalaga oba kyali kulaga abafaani be oba kyali kulaga abantu ate kyeyagamba muno takiri. Eddie Kenzo ono yavuddeyo ku posti ze ebbiri ezisembyeyo anapostinga ebintu ebiraga ng'ali ku side ya politics. Jukira ntino yatugambako muno tali mu bintu bya politics naye yakoze posti anadala posti yasinze okutabula abantu yagenze n'ateekayo posti ng'egamba NRM ebitundu byonna erina engeri gye wangudde akalulu k'abavubuka akalulu k'abavubuka nga Eddie Kenzo alaga nti no NRM yesinze mu bitundu ebimu yataddeyo n'asooka abiteekako ku Facebook page ye ate n'alaga nti no NRM esingidde ddala NUP oba National Unity Platform eya Bobi Wine ng'egisingidde ddala ebitundu. Posti eyo ngenda gikuterako wano ku KKTV osobole okubanga ogiraba ne posti za Big Eye zonna ngenda kuba nzibalaga wano nkulage ekigenda maaso mu ggwanga lyattu lino erya Uganda oba ekiri mu basirebu baffe. Eddie Kenzo ono alinga ayagala okulaga side nti ye side gyaliko ya NRM ajukira nti ebintu ebyo yali abyebalama okusinziira ku audio clip eyo ate eyavayo ne saturating social media sites zonna. Eddie Kenzo ebintu ebyo yali abyebalama naye ku ssaawa zino ankulaga nti nno Eddie Kenzo alabika kakati ate atandise okulaga side nti ate muntu wa side zeryo wa NRM tetuganye yasi buli omu abako ne side gyasobola okuselectinga n'agamba nti anze nonzeewo kino buli omu alina eddembe lye naye ate bw'obanga olina eddembe lyo ate n'ovaayo nga obuzaabuza abantu naddala ku kintu ekifaanako bwe kityo nga oli serebu n'oba nga obuzaabuza abantu nakyo ndowooza akiyinza okuba tekiwulikika bulungi mu bantu bo
oba naffe abakulaba oba kale kwegamba ekifaananyi kikyo wa abavubuka oba abakugoberera oba abo bo inspiringa jjukira nti nno abayimbi abo abanene bemulaba balina abaana be ba-inspiringa bambi oli n'agamba I am inspired by Eddie Kenzo, I am inspired by Big I am inspired by Bobi Wine, you know, something like that. Kakati nno Eddie Kenzo nga akola post eyo nga ate abantu batandika okukirira mu comments nga bamuvuma ebivume ebyenjawulo nga boogera biki sobola kubireeta bwano ate nemba nga mbikubuulira naye nga abantu beeyongedde okunyigira ddala Eddie Kenzo tetumanyi wa gye bigwera tetumanyiwa gye byatandikira ne gye bigwera tetumanyiyo naye njagala okutuusako ku nsonga ya Big I. Big I ono emabegako kaawo nga wenkunyonyodde nti no abadde abanja ssente ne kati kyemmanyi alabika akyazibanja olw'ensonga ntanazikiza naye okusinziira nga bwe tulaba ku page ye engeri gya followingibwa abantu ab'enjawulo ennaku zino Big I abantu bongedde omufollowinga olw'ensonga nti no ne Big I ono alina engeri gy'akyuseemu kakati nno nkulaga Eddie Kenzo kakati ate atandise okulagira ddala embeera Eddie Kenzo atandise okuterawo ddala embeera ekulaga nti nno ali ku sayidi ya NRM kakati so ne Big I ate atandise okulaga embeera nti wadde abadde ku sayidi ya NRM ngera alina ssente z'abanja emiliyoni 2.7 z'agamba kakati ate Big I ate atandise okudda ku sayidi eno ya people power ajukira nti n'abantu bavumanga nnyo Big I era mujukira bulungi nnyo Big I yateekako ne show ne bamukuba obucupa ne shows ez'enjawulo ze yalinga agendako ng'era Big I ono bamukuba obucupa n'agamba nti no kino kintu si kirungi aba people power kyemukola olw'ensonga nti buli muntu aba ne asobola okudecidinga ekintu ky'ayagala asobola okulondawo nti nno nze ndi wa NRM nga bwe nkunyonyoddeko wali emabegako n'olondawo n'ogamba nti nze ndi wa people power ndi wa NUP nti oba ndi wa DP ndi wa NRM tekirina buzibu buli omu asobola okulondawo ate kibiina kyayagala oba omuntu amukoledde n'aba ng'agenda n'oyo naye njagala okutegeeza nti Big I abantu kati beeyongedde okumwagala abantu beeyongedde ddala okumwagala okusinziira ku posti ze tulabye oba n'okunoonyeza kwe tunoonyereza social media sites zonna Big I olunaku olukeeseza olwaleero asiibye asatulatinga social media sites zonna Big I nga trendinga social media sites zonna ng'abantu bapostinga bagamba yono Big I waffe awo no Big I kyekyo nga bagamba Big I nga bamuwana kwegamba mu ngeri ez'enjawulo ngenda kuteerako buposti tweets obwo ate obenga obulaba ne bu Facebook posts obwo obenga obulaba nga butambulaawo okakase akyengezako okugamba bagenze maaso n'okuwana Big I nga amaze okufulumya kugamba oba okubanga ene engeri gyalaga side kakati nno olunaku lw'eggulu ebibadde bintu bya mirundi ebiri nga wenze kunyonyola Eddie Kenzo abadde alaga side entuufu nti NRM kati asayininze kakati ate Big I naye abadde mu NRM side eri oba ne kati kale kwegamba wadde nga akyaliyo naye kwegamba Big I alina engeri gyakulaga nti no anytime now ali kusala okujja ate mu NUP oba National Unity Platform oba People Power eya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. Big I ono bw'ogenda ku page ye posti ezisembyeyo nga ziizo posti nga 10 nkofaminga bulungi nnyo posti nga 10 ojja kwekanga nga abantu bagudde mu komenti ze nga bamuwaana bwanyi naye nga abantu abakomentinga abo badimandinga ekintu kimu ku Big I bagamba Big I oluddewo sala eddiiro okonfaminge officially nti you have joined NUP National Unity Platform kakati no Big I tetumanyi kikyalowooza naye nga ku mbeera eyo etambula bwetyo Big I ali kulaga embeera nga bwayagala okusala eddiiro okujjamu NUP eya Bobi Wine tetumanyi bigenda kuggwerawa tetumanyi biggwerawa naye nga embeera eriwo essaawa zino Big I atandise okufuna artisti ku buweewere okusinziira ku mbeera luli ebaddewo ajjukira nti no nemabegako kaawe yakyalako mu interview ez'enjawulo wali ku Spark TV naba nga interviewingibwa mu mbeera ez'enjawulo ensonga ezo ne bazoogerako ebintu tebyagenda bulungi okusinziira nga we nalaba kubanga Big I awo baali bamukwacakwaca ebibuuzo awo n'atandika obiyomberamu ate n'agamba Keizi kiki Keizi nakukola ki Keizi babagula buguzi oba kwegamba nga Keizi alina ebibuuzo byamubuuza ebitakwatagana n'atuuka n'agamba ensonga eno nga sikitegedde bulungi ki ekigenda mu maaso n'abantu ne babengerawo okotya okubanga bamuvuma bamugamba tamanyi ki kyayagala tamanyi ki kituufu kwegamba ne bibanga bigenze bwe bityo yembera yemu yali ku Facebook page ye wali ku Facebook Big I nga emabegako kawa postinga abantu nga muvuma buvumi bateekayo bu emojis obwenjawulo obumuvuma okwegamba obumuŋoola mu ngeri ey'enjawulo obwetyo naye nga Big I ono nga sirise naye kwegamba Big I tetumanyi oba yajjewa obuvumu obwo ate n'agamba nti akantandika okubaako n'engeri gyempostingamu ebintu Bobi Wine Big I ono mumulabye mu ngeri nyingi nnyo aza postinga posti ez'enjawulo ng'alina engeri gyakulaga
ayagala okusala eddiiro singa eri ebintu tebigenda bulungi. Ejjukira nti no BGI abanja milioni 2.7 zagamba nti yakolera NRM oba President Yoweri Kaguta Museveni mu campaign ez'omwaka ogwa 2011. Era BGI agamba nti yakozesa energy mungi nnyo naye nga tetalaba sente ezo bwe bazimuwa oba bwe bazimusasula. So n'olw'ensonga eyo alinga ayagala okugamba ati singa ebintu eri bigaana okugira bwe biti ayagala ate kola ki, ayagala ate kubanga ate asala okujja ate mu NUP okusinzira ffe nga bwe tulaba ebintu wano nga bwe bigenda maaso. Akale no ye embeera egenda maaso naye nga mbadde nkugamba nti BGI yalaze embeera ey'enjawulo katika tugambi mu ssaawa zino BGI okusinzira ekintu ekigenda maaso kwegamba alinga ate wa NUP ate ne Eddie Kenzo katate akulagidde ddala nti ate ku side eri kwegamba alinga owa NRM kati. Tetumanyi ki kituufu kubanga tetumanyi okujja ku bennyini nga bavudde ne balangirira oba ne babanga bamaze ate okuba introducinga wali mu bibiina ebyenjawulo mwezo parties ne babanga baba univealinga kwegamba ne babanga baba univealinga nti no BGI officially now NUP okitegedde gwe muganda wange oba Eddie Kenzo now officially NRM naye ensonga ezo zikyali bwe zityo zikyabuzaabuza naye okusinzira nga embeera eriwo kwegamba etulaga nti Eddie Kenzo ku side eri ali mu NRM ate ku side eno BGI he is crossing to NUP National Unity Platform eya Bobi Wine. Kale tetumanyi ffe gye biggweera naye ngezeze ensonga zembadde nze olunaku olwaleero kubaako nga nkutegeeza nti BGI ne Eddie Kenzo ebintu ate birabika bina engeri gye bizzeemu. Kakati nno njagala okulaga nti BGI ono ne Eddie Kenzo bagenda maaso nga bakuba ekintu kyabwe okuva edda nedda mu mwaka gwa 2003 BGI ne Eddie Kenzo oyo bagenda maaso nga bakuba ekintu nga bayimba bonna bakwasaganya bonna mpola we batyo abasula bonna nga omanya abavubuka nga mulina omukwano ne mukyaliwo oba ne mugandawo kakati n'abavubuka bano oba Eddie Kenzo ono ne BGI bwe bali nga bwe batyo kwegamba nga bakuba ekintu bwe batyo nga bayimba babiri mujjukira nnyimba nyingi nnyo ze bayimba am shining n'ennyimba endala nyingi nnyo nga bali wamu. Jukira nti ebiseera ebyo BGI ate yali waggulu. BGI ebiseera ebyo yali waggulu nnyo wa Eddie Kenzo nga Eddie Kenzo ate atawulikika naye nga BGI yawulikika. Eddie Kenzo by the way nga yakajja music yawo era nga yakava street yawo bwatyo atandise okuyingira ebintu bino mpola mpola naye nga BGI ebiseera ebyo ye yali awulikika. Mujjukira ennyimba nyingi nnyo ze yali ayimbye ezaaguweddeko nnyimba ezindikeeta okitegeera yakuba ennyimba nyingi nnyo ezamuleeta ate ku shini n'abanga ate abantu bamumanya n'okumwagala ne babanga bamwagala n'ate gye wagenda okutuuka ne kati ngate ekintu kibale kikyuseemu ng'embeera y'ensi w'ogimanya embeera y'ensi ekyuka. Ne Eddie Kenzo eyo gw'olaba asobola okuba nga ali waggulu nga bw'omulaba ebimuwanulayo tebiba birala byeyo byennyini ebikolwa bye ebyali mukola Eddie Kenzo ebyo ebikolwa bye byakola bisobola omuzza wansi ate BGI n'addamu n'alinnya ensi bwetyo bwetambula olinnya amadaala nokka n'omulala n'agalinnya nakka bwe bityo bwe bibeera ensi bwetyo bwetambula. So kakati Eddie Kenzo essaawa zino tulengera nga ate ako peegi ye y'omuntu gwe bavuma essaawa zino Eddie Kenzo kakati y'omuntu ate gwe bavuma era wogenda mu comments ze oba posts ze ez'enjawulo olabira ddala nga bamuvuma evumo ebyenjawulo bamuvumira ddala ate kakati ate omuntu gwe bawaananga ate gwe bavuma kakati ate BGI gwe bavumanga ate bw'otunulira ku post ye ya Facebook oba ku page ye ng'ogigoberedde bulungi ate olengera nga ate BGI gwe bawaana. So ensi kale nzibu okujjako ng'omaze okusalawo ekyo ky'oyagala oba abantu kye banaagenderako gwe ekyolowooza nti no kye kinakutwala mu maaso kye kiyinzika okuba nga ate kikuweesa oba kikusuula kikuweesa obuyinja oba nga kikusuula wansi. Kakati no BGI embeera eriwo essaawa zino ate bamwagala bwagazi era nabyeko n'abantu ab'enjawulo nga baweereza bumeseji obw'enjawulo ne bapostinga nti BGI ebivulu biddamu ddi bannaye ffe tukuwagire nommo bucupazi nga bagala nommo bucupazi kweganga bategeeza tugenda kuddamu kukuba bucupa okujjako okwagala obwagazi oba n'okuwagira. Waliwo n'omulala gwe nalabyeko ng'agamba BGI niwoteeka show nga yakakadde kamu walayi nzajja osooka ku layini okitegeera nga bagamba shows zitandika ddi kwegamba tutandika okuwagira nga ate bakulaga nti Eddie Kenzo ate bamuvuddemu nsonga kinno ensonga ya politics. So politics ono ebiseera bisinga tumugenda nga mpola naye nga nkutegeeza nti buli omu alina choice bw'oba ne choice yo ng'ogambye nti oli wa NRM tekirina buzibu era Eddie Kenzo bw'aba agambye nti wa NRM tekirina buzibu kubanga ye choice ye naye olw'okuba nti abantu ate basinga okubeera nabo ku Facebook page eyo tulinga abalengeranga
abasinga bayinza okubanga bali ku side ya opposition okusinzira ku comments ze tulaba ate wali ku Facebook page ya Eddie Kenzo kiyinzika okubanga kiri bwe kityo ate tulina bukakafu obwo naye okusinzira ku bye tulaba oba mu comments ze tulaba aba followers ba Eddie Kenzo abasinga bandibanga ate abali ku side ya opposition yeyo kale no ne Big Eye ku side yeyo ate nakyo kirala nnyo okusinzira mu comments era eziri oba eziyitingana ku page ya Facebook ku page ya Big Eye ya Facebook wali ate naye kulaga nti abaana bamwagala atayingire mu NUP kale ensonga nyingi nnyo zetujja okubanga tukuweereza wano KKTV nkugamba Cypher of course anzabawo nekutusako ensonga ezenjawulo program yo katabo tubeera nayo wano ne tubanga tukutusako ensonga ezenjawulo nobanga ozimanya bunyobero bwenjawulo amawulire agakota ku baserebu tubeera nago amawulire agakagwawo amawulire agafa mu ggwanga lya tulino erya Uganda agonna tubeera nago ne tugakutusako wano ku KKTV Cypher of course nzabawo nekutusako ensonga ezo zonna nobanga ate ozimanya nkutegeeza nti gwe oba oli mupya ate nyiga subscribe ate obenga osobola okweyongerayo naffe tubenga tugenda na mawulire amapya ate agaliwo oba mawulire gonna agakajja subscribinga oleme kubanga ate osubwa mawulire ge tuba tukuletera nkutegeeza nti Cypher nzabeerawo nekutusako ensonga ezenjawulo nobanga ozimanya kale njagala okusibulira wano ayenzikiriza nkusibulire wano ate sinkana olunaku olulala akume atakumira mpeera weraba. Thank you for subscribing to KKTV.